Akasana akasibye nga kaaka ate nga bwe kakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako Masindi ssaako n'ebitundu ebiriraanyeeyo nga byo bifunyeyo ekire ky'enkuba. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Bwe tukyala ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira olunaku olw'enkya mu biseera eby'okumakya tulaba nga akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi ddala eby'omu masekkati tusuubira okufuna ekire ky'enkuba. Nga ddyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 30, Kampala ssaako n'Emiraano ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 26, olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyinza okwera ku degrees 22. Bwe tukyala ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu nnaku eziddirira mu Kampala ku lunaku olw'okutaano olw'omukaaga tusuubira okufunayo ekire ky'enkuba. Olwo ate olwa Sande ssaako ne Mande akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Embeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu bibuga eby'ebunaayira Nairobi, Johannesburg awamu ne mu New York tusuubira enkuba okutonnya wabula nga yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu tuyinza okutuuka ku degrees 41. Kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.